Omukolo gw'okuwanyisa endagaano wakati w'abakulira akabuga k'e Kalungu n'ab'ekitongole ky'amazzi gususse n'okukumba nga basimbudde ku kitebe kya disitulikiti okubalako akabuga okwalaniriza ab'ekitongole eky'amazzi ekikwasiddwa obuvunaanyizibwa obw'amazzi mu Kalungu Town Council. Maneja w'ekitongole kino mu Greater Masaka Joseph Mugenyi ayanjudde obubaka bwa Minisitule y'amazzi n'obutonde Professor Ephraim Kamundu ng'ab'e Kalungu bagattiddwa ku kitongole kino okubafunira amazzi amayonjo. Obuzibu bw'amazzi tubadde nabwo nti reserve y'amazzi ntono nnyo agabadde gapampingwa ng'olunaku tugafunamu essaawa emu oba oluusi mu wiiki tugafunamu essaawa 3 zokka. Ani yali amanyi nti Kalungu olunaku luno nga tugenda kufuna amazzi agajja okubeera ku ssente eza wansi. The Minister hereby appoints National Water and Sewerage Corporation as the Water Supply and Sewerage Authority in charge of Kalungu area. Tugenda kubawa political support okulaba nga mission ebalese wano mugikolera ddala ebeere accomplished. Abaana batontomya obulungi bw'amazzi ne bakola okutaba abantu ab'emitima emibi abagasalako olw'okuba babeera bagabaseseeko naye nga obubaka tebabuulidde olw'ekewakira mu ntebe. Yabuze ebibira eby'okugulamu amazzi tosala lupiira laba tambula olage emugga amazzi g'osala kimanye bagateeka mu ssente kampuni ogifiiriza obulinde bw'ensimbi bwe wagasaze obaguzeeku obuseere weeyagala kyokka bambi badde kiro beyinulagata kali kyebyo kye wakoze tewabategeezezza bw'obayombesa abakulu kampuni ogikyawa. Wano mbaka wa Kalungu West Joseph Sewungwe yatulidde abanafuna amazzi kitebeetumako amabanja ag'ekitongole nga basuubira mu bakulembeze okugabasasulira. Tolowooza Sewungu musoke Florence kintu tojja mukubiranga nti bbiru y'amazzi ennemye. These are facts nze nzibagambye. Maneja Mugenyi ategeeza nti pulojekiti eno okusika amazzi okugajja munnabajuzi Masaka gatuuze Kalungu egenda kumala obubiri mu mitwalo 8 nti era tebalina gwe bajja kulirira we bayisiza payipo. Emirimu tegenda gikolera ku mwezi egikolera ku ttaka ne maneja ne staff ye tebaze na ttaka bagenda bikolera ku ttaka lyaffe n'asaba tukwatagane nabo. Ssentebwa LC Kutana Emmanuel Musoke ategeeza nti abantu ebitundu 7 ku buli 100 bafa endwadde ezivudde mu kweyambisa amazzi amakyafu. RDC kandi agambye nti nga yakajja Kalungu amazzi gamutabula olw'okukyusakyusa lanyi nga tasobola kukozesa ngoye ez'enjero n'abeesibisa olw'okwewa disitulikiti. Mu nnaku 3 naye ntanso okutya amazzi ago nga gakyusa langi leero bwe gaba ga kikuusikuusi enkya gaba mu amata neŋŋamba amayiseefu. Wano wakangulidde ku ddoboozi n'alagira abakulembeze abakuliddwa meeya John Kiraga batandika omuyigo ku maka omutali kabuyonjo bakwasibwe poliisi bafuuke ekyokuyiga eri abalala. Bantu 25 ku 100 tebalina byolooni kakati ebyamazzi bwe tuba tubitambulirako ligenda wamu n'ebyolooni. Sekandi alabudde n'abanabba ebyuma eby'ekitongole nti kakubajootuka. Musa bwe olemeddwa okuyiiya ebya National Water toyiyizaako njaga tugeragane bulungi. Mukasaba banakwata ne mita ya National Water ng'obadde ogikukusa ebintu byagenda okuyitawa ne Kalungu bye Kalungu. Ssenawulya baagala alina yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV 1.